Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine aye president w'eggwanga Uganda omulonde Banayuganda gwe balonda nga 14/2021 omwezi gwali gwa January. Kati nno we butuukidde leero nga byeyongedde okweyoleka nti ddala yafuga kuba General Museveni atambula yeekokoota takyagala kubeera mu kitundu kyekimu Kyagulanyi kyalimu takyagala kgenda ku mikolo egy'enjawulo kubanga atya Kyagulanyi ayinza okutuukira awo enduulu neeraya kati yeekweka bwekwesi era agenda ku mikolo nga gya NRM gyokka nga asuubira nno Kyagulanyi anaabeerawo era emikolo gyonna gy'amanya n'afunamu nti Kyagulanyi ayinza okujja ku mukolo guno aganya Museveni takyagendayo kubanga ate kiyinza okuddirira ebiri mu kkooti y'ensi yonna mwami Museveni essaawa yonna akwatibwa kubanga ebigambo byongedde okuteta anti obujulizi bweyongera kuwera essaawa yonna ogenda kuwulira ekiragiro nti nno bamukabe ejjeeke bamutwale paka Hege ate nga n'obwavu ennaku zino omwavu muzibu ate agenda kwongera okwavuwala kubanga banka ensoni yasazaamu okuddamu okumuwa ensimbi Amerika nesazaamu ebyobusuubuzi ne Uganda n'amawanga ga Europe agasinga obungi gasazizaamu enkolagana yaago ne Uganda kati General Museveni aba asigadde kugenda mbawalabu bokka era mwamulabye nga awuba amakanzu n'amakooti nga agende bwalabu okusobola okula nno bo banamutaasa ate abawalabu tebasobola kutaasa General Museveni era yeerimba bamutunulira butunuzi bagamba nabannono kati nno Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bwe bamugyeko emba gwe bamugyeko obusibi bwe baali bamusobota agenda Bungereza kati nno ebintu byateredde essaawa yonna abaana be Bungereza agenda bawamwota buliro era ekigenda okuvaawo agenda kusinkana baseneta agenda kusinkana katuukiro wa busogwa wa Bungereza n'abanene babedde abalala basalawo kuwola Uganda ensimbi era okulaba nga gavumenti ya Museveni ejjibwa ku ntebe ekirigenda okuva eyo n'okiwulira kati mwami Museveni atambula emimwa gikankana atambula akubagana kubanga tamanyi kiddirira very soon gavumenti yegenda kubanga eri kuddimwa oyo Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine soko owulira ebigambo bino tutaba katambika n'offenna kwongera kukakasa era ogenda kwongera okukakasa nti ono Kyagulanyi twamufunanga kirabo era Mukama yamutuwa nga mununuzi era agenda kutununula okututuusa mu nsi ensuubize Uganda ffenna gye tubadde tulootako obuloosi bulijjo kyekyenjawulo kye tuyina mu National Unity Platform ekyo nno tekyaliwo emabega mu bibiina byonna n'abakulembeze babadde tebakitulaga. National Unity Platform kikkiriza oba kigaane kye kibiina ekiyunitinze Bannayuganda. Omanyi mu Unity mugiraba Justin olw'okuba Unity mbukitegeeza tulina nedda Unity kitandikira mu biseera by'ennaku mu biseera by'essanyu nti edda abantu tebafangayo oba ani afudde oba ani akoze eki people didn't care. Naye kati ofiirwa n'obeera represented ofuna obuzibu n'ofuna akudduukirira muno n'akutreatinga nga Munnayuganda ekitaaliwo luli. So you either love it or deny it. Kyagulanyi Ssentamu unitinze Bannayuganda ekibiina kya National Unity Platform unitinze Bannayuganda. Naffe benyini kati nze saawa zino nandibadde sinana kufuna maanyi kuddamu kwogera kuweereza ggwanga naye ogenda n'otuleeyo omutima ne gukulumiriza noga nti jangu oweereze ekitegeera nti essaawa zino nandibadde neewummuzaamuuko naye oba okyali awo era ekintu ne kikuga nti owaayo gw'olina okikola kino wabula nze kyensiiba nsaba buli lunaku tubeere bangi aboogezi tubeere bangi abakola tubeere bangi nga tolina kulinda nze kubanga tomanya leero wendi enkya siriiwo tutambulira mu kufa tutambulira mu kuweewa butwa tutandibula mu biki ekintu kyonna kiyinza okuhapeninga naye ffe we tuba tukomye nammwe mutandikiraawo tetumanyi kye batupulaningira tetumanyi kubanga bino bye twogera bibanyiiza tebabyagala bo baagala abantu mugirenga mwebaka bwebasi mutamire okuva ku Mande paka ku Mande mulooleze mu bivulu from Mande to Mande bo bye baagala ffe bino bye twogera tebabyagala era bibayisiza ddala bubi era batulabanga balabe era bwe batuula eyo tulowooza nti batupulaningira birungi batupulaningira kututemula batupulaningira kututta batupulaningira kutusiba naye nga ate tebatupulaningira ebyo byonna nti tuyina oba ssente ze tubbye tuyina omuntu gwe tusse tuyina kiki just kwogera mazima kubanga bano banyumirwa nnyo okulaba abantu nga mwebase mbagambye entambuliza obubaka bwa leero kubanga nina byenziza okwogera byenjagala tutambulireko
njagala atwe mu ngeri eyo yemu nebaze abakulembeze ku mitendera gyonna abakyali ku nsonga. Njagala okwebaza wingi ya parliament, mwebale nnyo okuyimirira, mwebale nnyo okuteekawo embeera nti bano abasajja badde bagezaako nnyo okulaba nga bateekamu okutiisa, babatiise mugenda kufiirwa ebifo byammwe. Njagala kubagamba ababaka ba parliament, ffe nga abantu abaabalonda tetunnaba kukompulayiningako. Era kyova olaba emisana bwe mbadde empita ayitamu nabagambye nti ate muyinza n'okukyusaamu okuteekamu ebirungo. Kati mutandika okutambula. Luli tubadde tulina country wide tour ng'ekulirwa National Unity Platform ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ku luno tuyinza okukikyusa ekulemberwa ababaka ba parliament nga muddayo mu bantu bammwe okubabuulira ensonga lwaki mwavudde mu parliament, kubanga NRM egenda maaso erimba abantu nti mwavudde mu parliament olw'okuba ate nga temwagala kuteeseza abantu ababakiikirira. Kati muyina omulimu wano, muyina opportunity okuddayo mu bitundu byammwe okugifuula campaign tool. Buli kaseera tulina okubeera creative, kubanga mbagamba nti Museveni yeetaaga buli kaseera n'abanga naye tumuwa kye bayita running for his money. So ffe ng'abantu ba bulijjo actually ekyo kye mwakoze so far si kibi, naye ate twagala tugende extra nti wali mubadde kati okumanya bano abantu abali mu gavumenti bajooga n'okujooga, bakyasobola n'okujja ku TV ne babalaatira mu bulamu bw'abantu. Essaawa zino Kibalama yaleka famire. Essaawa zino abaana abo bwe bakwata tebalina musango. Bwe tubanga tuli mu nsi nga be bayita ba terrorist ffe, kubanga kati ffe Museveni yatubrandinga nga ba terrorist. Olivia Lutaaya olw'akakofiira obukofiira omukyala gwe bajja ewuwe waka tebamusanga nti bamusanga mu kwekalakasa, bamusanga wuwe ne bamukwata ne bamuteeka mu kooti, awozesebwa mu kooti maasho. Naye nga baatulaze emabegako nga bakutte simanyi abadde akulira ADF terrorist ne bamutwala wa mu civil court, mu civilian court. Naye nga bano bebavunaana emyaka 3 gavumenti teyina na bujulizi, naye kyabatwala muki mu military court. Kati bwe tubanga tulina gavumenti bwetyo, Bannayuganda mulekeraawo eno gavumenti okwagala okubasiriwaza, okubalowoozesa mbu bye mukola bikyamu nnyo. Bano abasajja baagala babakube bamale bababuulire n'engeri gye muyina okukaaba. Kyova olaba nti buli lw'oyogera amazima ofuuka mulabe waabwe. Buli lwe twogera amazima nga bagamba tuvuma, waliyo okuvuma okusinga okukwata Olivia Lutaaya n'omusiba mukomera nga talina musango, ayina abaana, ayina famire, talina musango. Mwe bennyini mwateekawo akalulu. Singa mwali temwagala mwandijjeewo akalulu ne tumanya nti kaakati Museveni yeerangiridde obwa life president. Naye ssebo mutunyigiriza era mwagala na kutubuulira ngeri gye tulina okwerwanako. Tekisoboka. Kiringanga bano bempulira aba NRM. Gwe naawo ali mu opposition yagala okujjako Museveni owa NRM najja n'atuna mu kamera mbwakuwa amagezi engeri gy'osobola okumujjako, naawe n'otula n'owuliza kasasiro. Mbwe abanuupu singa mubadde mutujja singa mubadde musobola okutwadressinga mu nsonga bweti, singa mubadde musobola otugamba ombu gw'oli mu gavumenti ompooti engeri gye nsobola okulwanyisa. Gw'oli mu gavumenti ojja otya okumpa amagezi nkulwanyise, n'osanga owa NRM Musebo ng'akaza amaaso atubuulira butya tulina okubalwanyisa. Nammwe ne mutwala oyo kasasiro, nammwe ne mutuuleyo ne mugamba nti kakati aba NRM bali mu buyinza, tasobola kuwa magezi matuufu gamujjako. Njagala ekyo mukitegeere. Gavumenti ekubuulira etya mbu simanyi tolina kutuvuma, simanyi tukwate bulungi, ekubuulira ngaani? Ekubuulira ngaani nti yekwagala ennyo nga ye Museveni bw'atukwata atuteeka mu makomera, atusiba, atutta. Naye saawa zino sebo beefudde batubuulira engeri gye tulina okuba adressinga. Nammwe ate Bannayuganda abamu abatono ne mutandika okuwuliriza ebya gavumenti ya mukulu Museveni. Kati batandise okubateekamu ekintu okubalozesa nti bannaye bye mwogera bibi nnyo era bannange mukwate empola. Akugamba nti mukwate empola ye ali bulungi, ali bulungi. Olwaleero mbadde nina akavidiyo kenjagala obbalaga.
Omusajja atugamba nti tukwate empola. Yali mu kutraininga abaana bagenda kozesa kutemula Bannayuganda. Kambalage ka video kano. Bino temugenda birabanga babiyogerako. Buli lwe mujja ne mbabulira amazima nga babayita abatujju. Buli lwe mujja ne mbabulira amazima nga batukanga. Kubanga ekyo kye baasigaza. Bana abasajja baali tebasuubira nti walibeerawo omulembe. Ne gujja ne guba debatinga ne gugaana kasasiro waabwe. Baali be positioninga nga beeterawo opposition yaabwe gye basobola okudiringa nayo, nga beeterawo abantu ababa basobola okontrolinga abantu abasituse nga bataddewo embeera. Ebyo byonna baali babipanga. Bano bonna abasajja bora babayomba mbu tetuyina mpisa, simanyi biki. No, not because tetuyina mpisa. Ekituufu kiri nti twalinnya mu mugaati gwabwe. Ti abasajja baali be positioning nga be batambulirwako ensonga. Onaku olwaleero seetaaga mbaka wa parliament kujjano kuyisaawo nsonga. Seetaaga kansala kujja kuyisaawo nsonga. Netunuza mu kamera yange ne mbabuulira ebintu ebiri factual. Kati oba tulina kyogenda kuŋŋamba. Ekitaaliwo luli tuli Museveni yali alina abantu be baateekawo mu bantu ne batutuulira. Osegeera nti olwaleero ffe okujja okwogera nti bannange tubadde tubuuza ne mutugamba nti mu nsi yonna ffe tulina oluguudo olusinga okuba olw'ebbeeyi mu nsi yonna, naye ng'oluguudo lwe mwogerako amazima ga Katonda teruliiko na mataala. Neewuunyiza eggwanga Uganda na kati nkyewuunya nti baataddeyo obutaalo babumeka ku luguudo ne bannaaye bawaanye kiri. Buno obutaala bwe baataddeko kyokka no tebanagateekako ku luguudo lwonna. Bagambye musimayi by next year. Okuteeka amataala ku Entebbe Express Highway basajja mmwe ne bakazi mmwe okujjako nga temuli baladde ba mitwe. Weetaaga bbanga ki? Bana abantu balinganga abakyuba wane Uganda. Era omuntu yenna n'avaayo n'addressinga Museveni nga Sekadaama abatalimbye. Bana abasajja tebaagala nsi yaffe, bana abasajja tebaagala Uganda. Taata yenna ateekateekera abaana be balibeera. Gwe mbuulira Museveni ateeseteese eki? In 20 years from now gw'olaba Museveni ateeseteese eki ku Uganda? Ng'essaawa zino mu 2023 mu 2023 Museveni akyasobola okulinnya n'ava e Uganda agende mu Buwarabu asabe obuyambi. Ensi eyakula ng'agiraba, ensi gye twawaako obuyambi, essaawa zino gye tuddukira. Ekibuuzo kiri kimu, tukula tugenda mu maaso oba tudda mabega? Nti ensi ze twawaako obuyambi, essaawa zino ate gye tuli mu kuddukira. Ng'ezo ensi ze zandibadde zijja nga zitwebuuzaako ti bannange mukuze mutya? Essaawa zino Museveni agenda afukula buli wamu. Abulako na kugenda Sudaani mu lutalo asabe ebyokulwanyisa. Naye osanga wa NRM ng'aga nti muzeeyi tova ku main. Wenjogerera wano olunaku olwaleero mu Kampala wakati bali mu kugoba bantu ku mataka. Naye bwe twabagamba nga mwawozanga kimu ffe tetuli mu struggle. Ffe tetuli ba politician. Ffe temutuleeta bya politics. Essaawa zino waliwo abasuze ebweru. Mbadde ndabaka video ng'omukyala aleekaana alaajana nga nsobola omusaasira mu mutima, naye ng'ate ŋŋamba nti ebyo byanditutuuseeko ne tuddamu amagezi. Bwe twogera nga mugamba tuli ba politician, bwe twogera nga mugamba temutunyumiza bya bufuzi, ffe twakowa ebyobufuzi. Naye wenjogerera leero wakati mu Kampala nga si bali wa kibuga, bali mu kusenda bantu ku mataka. Awo enkubuuliza gwe bw'otunya Uganda bw'ogiraba tukula tugenda mu maaso oba tudda mabega? Ate gye tulaga teri birungi. Kugambye kati ensi ezisinga ezitegerekeka, ensi ezirimu embavu zitandise okwesamba Uganda. Tewali muntu ategeera, tewali investor ategeera asobola kujja ku investinga mu Uganda nga bw'agiraba. Ensi mu investinga nga tomanyi na kumanya oba enkya onaasula oba toosule. Companies ezaali ziwa abantu emirimu zigenze ziggalawo nga zivaawo ziddayo. Kati gwe n'olimba abantu nti Uganda ekula. Uganda esobola okula nga companies ezandibadde zijja ziri mu kusibako zigenda. Essaawa zino business mu kibuga zaafa, amaduuka gaggalawo, rent alinga rent. Naye nze ebyo byonna mbiwagira era mbyagala bibeerewo era njagala byeyongere. Bwe tubagamba mutuwoleza temwagala, twogera ku politics.
politics agenda kusanga wonna woli ajja kusanga wo oba webuzabuza oba wekola ki agenda kusanga wo kino nkikubuulira kikkirize kigane kubanga wetulaga sinti oba walungi tunulida abakazi nga bakaaba mu president Museveni oyo gwe mukabira yennyini yennanyini ye chief w'okubba ye chief buli bubbi bwonna bwonna obuli wane Uganda buli kyomanyi kyonna ekiri wano oyo omusajja akimanyi naye lwakuba Bannayuganda twagaana okutegeera ffe mu ntegeera yaffe tulooza nti Museveni ebintu ebigenda mu maaso tabimanyi bw'oba oyagala okumanya nti Museveni amanyi ebigenda mu maaso tunuulira issue eyabaddewo of recent ey'abalaalo ekigamba abalaalo kibadde kiriyitingana ku social media ng'abasajja beefudde abatasirika abatakiwulira Museveni agamba ntafuna mawulire yasobodde okuwulira nga abalaalo be batandise obatiisatiisa mu Northern Uganda ng'abasajja bagambye tugenda bakolako ekikwekwetu n'awulira kitegeeza nti Museveni awulira amanye ebigenda mu maaso bwe yawulidde nti waliwo abagenda okudiringa n'abalaalo be Museveni kennyini nga teryamukubidde na ssimu teyatumye essale teyatumye ani ye kennyini yasituse n'agenda mu Northern Uganda kubanga yategedde nti abo abantu tebasaaga yategedde nti abo bagamba nti tuviire ku ttaka lyaffe baba kitegeeza ye kennyini kubanga yasooka n'abeegino walinga ne yeefuula atamanyi nti abalaalo gye bali batwala amataka g'abantu abanothana ne batandika okwekolamu omulimu nga bayita mu bakulembeze baabwe ne bagamba nti tugenda ku declaring we are going to declare olutalo ku balaalo Museveni bwe yategedde nti abasajja tebasaaga ye kennyini ye yeesitudde ekibuuzo kye njagala okubuuza region endala dirwe mwali mulabye Museveni nga yeesitula n'ajja asolovinga eby'ettaka abasindikira bano bakakica ne bajja ne babaguumaaza ne boogera oluzungu lungi ne batandika okubawooyawoya kubanga temumulaze niidi nti mwagala ettaka lyammwe nti mwagala ensi yammwe ab'omu north bwe bagambye nti omulaalo ve waffe kyatwalidde Museveni kennyini nga tatumye n'agirinnya n'agenda mu Northern Uganda kubanga yategedde nti abo eboogera bo si bantu ba bigambo bugambo bamiininga kye boogera tuyina okubaako ebintu bye tukoppa okubaako gye tulaga bwe tuba tunaakulaakulana tuyina okwegomba tuyina okubuuza nti naye bano abantu ba region endala aboogera abasajja bano ne bawulira nga bano boogedde bo bakikola batya bwe tunaddamu ebyo ebyokwewombeka ng'abagenda okufuna konfirimaasiyo ng'abagenda okufuna penetensiya ng'abagenda mu ggulu mbu tuli mu kuseeyeeya Uganda weetuuse oyina kwefuula zonto okufuna ekikyo omuntu ajja atya n'akugoba ku ttaka lyo naawe n'otambula n'ogenda mwe abavubuka nammwe mwansobera abavubuka baatukuza batugamba nti omuvubuka yenna alina okubaako n'ebintu by'abeera nabyo mu nnyumba temukyasula na majambiya temukyasula na mafumu omusajja yenna ejjambiya n'effumu lina okubeera mu nnyumba yo okwekuuma naye ebivubuka by'omulembe guno bibuulire kulya busubi bibuulire kutuula mu sitenseni kufuuwa luwa bibuulire kukwana ne kijja agavubuka nga 10 ne gatuula ku ttaka ne bajja ne bagagobako ne gatandika nago okutunda mu kamera nga geeyogeza amanyi President Museveni tuyambe omanyi abantu abo abeetolodde Museveni be babi naye muzeeyi talina buzibu ani akulimba ekibba ttaka wano kiri sanctioned by mukulu Museveni kati okumanya Museveni ajoga bwe bamugobye mu Northern Uganda yalagidde abantu abali mu gavumenti ye bafune ettaka bali w'abalaalo ewammwe eno mu Buganda mu Central era bagenda kutandikira eri mu Luweero bagenda bayuweeyo kubanga mwe bamanyi temuli reactinga abeeri bwe babagobye bazze eno wammwe essaawa zino tosobola kwawula abasajja bagenda batumalawo recently wano baalabiza amawulire abakongo 2,000 bayingidde mu Uganda abakonge 2,000 abonno betumanyi kati gwomanyi bameka abayingira bulijjo ate abantu bagenda kulwanira ttaka lyaffe kyovola bantu tulina okulwana ennyo tusevinga akatono ke tusigaza bannange mugende musome ku kye bayita obubi bw'abarefugi mugende musome ku kye bayita okusembeza abantu be mutamanyi tuli mu kusembeza abantu Uganda yoka wosanga refugi nga ayina emmundu Uganda yensi yoka wosanga refugi nga akuba munnansi
mu Uganda wokawuka wosanga omugwira ng'ayina ndagamuntu ng'ayina obuyinza n'okusinga muna Uganda ate no banna Uganda abamu ne bamukubira mu ngalo mboyo investor bagenda ne basenda obutale bw'abanaku waneeno mugundi muntu obazi naye nga muntu obazi bwe twogerera olwalero abachina bwe bali bateekamu ne factory naye basenda obuntu bw'abantu ng'abasajja bano tebalina na nsonyi tebalina na kisa omukyala yeeyizaawo ne babasenda ne babagoba wenjogerera leero wakati mu kibuga saidi ze Kasokoso bagmenya amayumba g'abantu nga ne bakukwata ng'okwata ekifaananyi bakuba essasi leero wenjogerera Kasokoso bagobye abanaku bagobye abantu naye nze njagala ebintu byonna babibatuuseeko osanga tujja kunyiigako naye line eggwanga eritanyiiga line eggwanga eritakolola line eggwanga eriteekyangako ffe tuli bantu nabaki kati abo babajjeewo ndabye omukyala ng'agamba munnaaye emyaka gigino nkaddiye nagenda ne ku kyeyo nkaddiyiddeyo ennyumba yange bagitutte ekisinza okunnuma nandibadde mulabira ennaku ayina statement gy'akoze President Museveni tuyambe nenga gwe totegeera na kutegeera Museveni agenda kuyamba ki ngabo yali akuyambye ddi mumuloza Museveni tamanyi bigenda mu maaso muloza Museveni tamanyi bigenda mu maaso oba abantu Uganda twabaki ffe tulooza nti Museveni bino ebintu tabimanyi ani akulimba ani akusesa ani akusesa naye bino byonna njagala bitutuukeko njagala buli muntu atestinge ku bulumi bw'abaana abasajja osanga tujja kufunamu abantu abarizoninga abantu abasobola okunyiiga ne tutandika okweyisanga abagubi eddalu bwe tuba twagala okugoba Museveni tetugenda kumugoba mu mbeera ya erinomo erina kubeera mbeera eri abunomo gwe munna Uganda totunuulira leero olw'okuba oyina wooli tunuulira emyaka 5 okuva kati ogenda kubeera wa wenjogerera abasajja batupulaninga ne batubala ne batukolera ndaga muntu nga bakimanyi time egenda kutuuka nga tulina okuliniyowinga bo bayingizeemu abantu baabwe kakati ffenna tukimanyi bulungi tindaga muntu zaffe ezisinga zigenda kuggwako next year tetuli sure nti maama waali ekabweri maama waali egundi ebudaka maama waali Masaka munda eri va wano mu kibuga naye munda tetuli sure nti anaafuna ndaga muntu naye nze ndi sure nti abagwira bonna Museveni baleese bagenda basooka okufuna ndaga muntu ekyo ndi konko sure naye siri sure ti gwe munansi maama wo ali ekamonkoli maama wo ali eyikiyiki maama wo ali enawandala ali esekamuli ndi konko sure nti tajja kufuna ndaga muntu naye ndi sure nti buli refugee gwe bali mu kuleeta wano agenda kufuna ndaga muntu kati mwe temumanyi gojja kirabanga ekyokusaaga naye yondaga muntu emuwa authority over your land emuwa authority okuwininga omusango gwonna emuwa authority to take over your property mwakoneroe mwebase wane Uganda olaba oleeta bulesi kintu noga nti nusu 10 abantu ne bakizira nze ndi sure 100% barefugi bonna bagenda kufuna ndaga muntu bonna Museveni bayagala bagenda zifuna gwokitunuliranga ekyokusaaga naye tomanyi bana abasajja bakola long term strategy kambalage ka video kano kati Museveni alina kyali mukola mu maje akitegedde nti bana abantu bonna abakadde batandise bayinza okumufuukira ekizibu kati kye bakoze bagenze ne bali recruitinga oba bali mu recruitinga abaana abato omwana omuto jukira Museveni ayina omuze buli gwakozesa gwasuula n'akwata omulala bwe yakozesa kayihura n'amujja mu saturation nga amaze okumwonoonera erinnya n'amusuula ebbali ne wankubadde kati akola emirimu gye nga yeekwese naye yamwonoona mu kifaananyi ky'abantu bwe yakola ne Sabiti muzeeyi buli muntu yenna ye kasitaba nga alina kyakuggyeko bwe yakola gundi kadaaga kati esaazo namusikiza ono omukyala alowooza nti wamaanyi nnyo yakoze ne statement mbu ngenda kujja kasitamu naweza entuula 15 ngenda kubagoba njagala kutegeeza gwe Anita Amongi
eyentebe sigwoji zoseemu gwe tobeerangako w'amaanyi kusinga Kadaaga. Kadaaga yayugumya enseeno, Kadaaga yayugumya Uganda, naye baamusuula nga kati n'essaawa zino naye kati okunoonya amawulire okumwogerako alina kwetega. Museveni si mmere, genda omusomeko. Be yajja nabo bonna yabafera. Yakwata Mawu ku bugezi bwa Mawu bwe yali ayina n'amufuulira ddala omuzonto. Mawu nga baakamutwalanga Museveni yakamuwasa. Yayogeza amaanyi mangi. Mngenda kutuula ne Museveni tuleeta amendment. Gwe Mawu ng'olina ka region kamuko kakoka as of now akasobola n'okusupportinga nga nakona kati n'essaawa zino kakwevuma. Gwe Mawu olina influence mu Uganda nesobola okuforcinga Museveni okola amendment mu kintu kyonna. Gwe Mawu nga ka district koka bwe kati ate kati weto kyali commander wa Northern Region nga wali olowooza. Gwe Museveni yakusika n'akuteeka mu mutego gwe n'akutuuza wali waakwagala gwe yakumala bwe bambaga kati linda bakuzaalemu abaana nga 10. Gwe tosobola kugamba ku Museveni kintu kyonna. Gwe baakumala baakuwasa misana n'ogenda kati zaala buzaazi. Kyenjagala obbalaga kikino ba comrade. Njagala mulabe ekigenda mu maaso mwe kye mutawadde budde. Njagala mutunde video eno. Kakati Museveni ne tiimu ye ne mutabaniwe bwe bamala okutegeera nti abasirikale abakulukulu abasirikale abakulukulu bayinza okubabeera obuzibu batandise okurikuruutinga era mwe abapulaningira 2026 bali mu kubaleetera ebirabo. Barakisi za Uganda ezisinga bali mu kurikuruutinga abaana abato. Bakimanyi bulungi omwana omuto nga ali desperate abeera ali willing okukola okusanyusa mukama we asobola okukola ekintu kyonna. Kati bana abakadde bali mu kubajja mu magye bali mu kuyingiza buno obuvubuka obuli desperate kakava ku ssomero abamu badde tebalina ssente bamwe babajjeeyo mu nsiko babadde balunda nte kati babayingiza babagamba omulimu gwammwe mwina ku protectinga government eno. Oba kitya muzeeyi agenda bafuula ba meja agenda bafuula ba kano agenda mwe mugenda okuveera ba RDC abaddako era kye bali mu bateekamu mu barracks ezisinga. Era kati Museveni okubamatiza abawaayo ne buranks obutonotono. Njagala kumutunyeka video kano baana bato naye ranks za UPDF bazigabanga bijanjalo. Mutunyeka video kano mulindeeko bano be mugenda okusisinkana. Buno obwana bulikola bakayina amayinja kankaddemu ka video. Kakati Museveni tagwanga mu muzeegwe gwakozesa bakadoogo kati balabanga bakadoogo be mugenda okusisinkana. Jukiro rode babutadde mugundi babuwaddeko n'obunyotanyota kakube esasi nga tekalina gukebuuzizaako. That is why mbagamba buli lunaku lwonna lwe tumalanga Museveni akyali mu bukulembeze. Uganda eno gyeraga si mmere kulya. Kati akitegedde nti abakulukulu bano bayinza okumusumbuwa kati atandise okweteekako buno obwana obuto obutalina mirimu obulina okukola okusanyusa jjajja. Eyo biba pulaninga mu eyo gye mulaga gye mwesunga gye mpulira muwoza mbu 2026 simanyi biki eyo gye batutereddeyo amaggwa tobala. Eyo batutereddeyo amaggwa tobala ntomooni. Tuyina okubeera abagezigezi.
tuyina okupulaninga ennyo, tuyina okulowooza ennyo, tuyina okubeera abajagujagu ennyo. Ate abo boolabyeko be batono, naye kino kigenda mu maaso mu barakisezi ezisinga bali mu kubateekateeka. Bano bonna bola abayingira nga barefugi abasinga olumala okuyingira nga bagenda mu security, nga bagenda mu security. Wano Museveni at least mubulwa ekyokulya, naye ye n'azimba ejje erigenda okukola nga eritulugunya n'okutta abantu. Ekyo mukitegeere, eyo tuveeyo. Now njagala okuyozaayoza abantu b'e Busoga okutuuka ku kkula, era ng'olunaku olw'enkya Kyabazinga wa Busoga enkya gugenda kubeera gwakwolesa oyina kaki. Era njagala okwebaza Katonda nti mpuliddeko nti Ngobi yatuuse dda omukolo gw'enkya buli omu alina okulaga eryanyi, kubanga omukolo ogwo gugenda kuleeta buli muntu gw'omanyi. So buli muntu alina okuleeta eryanyi. Ate njagala mujjukire nti ffe aba National Unity Platform Busoga tugiinako akakwate kanene nnyo, kubanga essaawa zino bwe tuba tubala region eziri redde okuleeta enkyukakyuka tosobola kubuusa Busoga maaso. So guno omukolo tuguli wakati. Era njagala okwebaza nti already abaana baffe basimbudde dda, guno omukolo enkya tugenda kuwolesa ani. Ate ekyokubiri kye tulina fuyiya nnyo akagalo abanupu baleme kugubeeramu, kubanga bamanyi tebalina support mu bantu. Era ojja kubawulira nga baga ntwataddemu sente zaffe nnyingi nnyo kuba bona okulangira balangira. Naye twagaliza abantu b'omu Busoga omukolo omulungi. Baganda bange, nga tuteekateeka olulumba sinziggu olw'okulaba nga mukulu Museveni atuviira ave ku ntebe yaffe. Bino ebintu wammanga tubyetaaga. Nkiddamu, nga tusinziira okulaba nga mukulu Museveni atuviira, bino ebintu wammanga tubyetaaga. By the way, nga sinagenda wala, munzikirize mpiseewo obulango bw'abakama bange. Abanayuganda abawangaalira e Dubai muyinayo olukuŋŋaana lwa National Unity Platform n'abakulembeze okuva e Uganda. Bamutuukiye bakoordinator bammwe. Bannayuganda abawangaalira e Kata nammwe muyina olukuŋŋaana n'abakulembeze ba National Unity Platform. Bannayuganda abawangaalira e Saudi nammwe muyina olukuŋŋaana n'abakulembeze ba National Unity Platform, mutuukirye bakoordinator bammwe for more information. Bannayuganda abawangaalira mu America nammwe mugenda kuba muyinayo okwekalakaasa, mutuukiye bakoordinator bammwe. Kyekimu ne South Africa, ate Katonda yagenze n'atuwa ekisa n'atukooneramu, kati pulezidenti waffe London yayingira. Njagala okwebaza buli muntu akoze okulaba nga pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu aweewa olukusa okuddamu okutabaala mu Bungereza. Mwe muyinza obutategeera makulu g'ekyo kintu, naye kinene. Njagala bajjukize nti wano tubadde tulwana nga abantu abakoze nnyo okulemezaako mukulu Museveni babadde ba Bungereza, nga bwe tubabuulira ebintu balabanga abali mu katemba. Kati bwe tuba tufunye omuntu nannyini kubanga yakiyiseemu nga yagenda okukibabuulira, wajja kubeerawo enkyukakyuka. Nga bwolaba bwe twapenetratinga America ne tulaba America at least tuliko yaddeko. Nga bwe twapenetratinga South Africa eyo gundi UK tubadde tugyetaaga. Ne moralo y'abantu ebadde egenda ekendeera nti abantu bafuna omukisa ne batandika okulaba ku president nga agenzeeyo, abantu baddamu amaanyi. Tukkirize tugaane, bwe twava mu kalulu abantu abasinga amaanyi gaabagwamu, kubanga abantu abamu baali basibye n'emigugu gyabwe nga bamanyi nti akasajja tukatwala. Kati okutambula okugenda okubasisinkana abantu bafaabo kibazaamu amaanyi ne batandika okuma omuliro buto. So eyo advantage gye tuli. Ekirala, Bungereza lyerimu ku ttwala eribadde likyawadde Museveni akasimbi nti n'ebiseera bye baatukuba ne batutemula, UK teyavaayo yadde okuyishuwinga ka sanction yadde kamu. Ne mu kaseera babbira akalulu yavaayo buvine wandika buwandiisi kabaluwa. Naye kino njagala kibategeeza nti omuzungu si yagenda okutujjirako Museveni.
Ekirala ntera nnyo okuwulira abawumba tuutu Abanayuganda ababuyabuya abagwagwa abalooza nti bw'obeera mu struggle oyina kuba mwavu nnyo oyina kubeera bwoti nga bwe nalaba omusajja omukulu ng'akola statement nti ogenda kugamba oti abantu nti Uganda is bleeding ng'abantu bali mu nnyegenyege ne ngamba naye bano abavubuka abazadde muliisa ki abaana bano gwani ani akugamba nti Museveni bwe yagendera okulwanira mu nsiko eruweero abantu bali tebakuba ndongo abantu bakubanga endongo mu Uganda mwalingamu abantu abagagga abavuganga emmotoka zaabwe ezakabi ku mulembe ogwo naye tekyagaana mukulu Museveni kugenda mu nsiko kutandika lutalo muleke kwogeranga abantu abatasoma history oyagala kuŋŋamba nti essaawa zino nze nkuwabuwa example essaawa zino emundu enyooka mu Isirairi nisimanyi ne Palestine oyagala kuŋŋamba nti Isirairi yonna eri mu dduka teri bitundu mu Isirairi ng'abantu bafuna akadde yadde bali mu lutabaalo ne batandika okunywamu kabbiya tugende wane Sudan emundu eri mu kukuba oyakuŋŋa nti Sudan yonna eri mu dduka ng'okimanyi nti Sudan bali mu kuba mundu naye waliwo ebitundu nga bakola pate bali mu pate ng'omuyimbi bamugye Uganda wano ne bamuprotectinga n'agenda n'ayimbira Abasudan ninga bali mu lutalo Ukraine oyanga kuŋŋa nti Ukraine yonna essaawa zino bali mu lutalo Ukraine bakuba endongo Ukraine bakola emizannyo mulekerawo okurizoninga ng'abantu abatategeera at least bw'obanga tomanyi kintu sirika ojja kuswala bw'obanga tomanyi kintu sirika kiringa ngokeera ku makya nonteeka mu debate mbusuubi lwaki Babi Kyagulanyi yagambye omwana we mu biseera nga abantu bali mu kufatiya gaasi nti agenda kuwuga suubi Solomon Kampala Shalom oba family ya Kyagulanyi ne bwe gibeera emyaka 50 tebasobola kubulwa kyakulya gw'oyishuwa nti singa okeera ku makya Katonda n'akujja mu ggwanga mu nsi muno abaana basobola okubeera obulungi taata wa Suubi yamukolerera gwate mufo ky'okukyawa okunyiiga wandibadde weebaza na bwebaza nti ofunyeeyo omugagga asobola okurisikinga akulwanirire bagagga bameka b'omanyi wano olaba ffe jasi abavubuka ku myaka gyaffe ofuna bufunyika motoka n'akayumba n'oyagala olinnye ku bantu waliwo omuvubuka ategeera asobola okuba n'ebyobugagga n'ekitiibwa ng'omusajja oyo Kyagulanyi naga nti ajja alwanirire ffe wali omulabyeko ali luddawa abagagga tebalwanirira banaku kubanga aba ayagala osigale mu eyembeera bw'abanga Bobi Wine ku bugagga bw'ayina amaka g'ayina famire gy'ayina asobola obiteeka ebbali n'agamba nti kanzije tukwatire wamu oba mu buyabuya oba mu wumba tuutu oba mu sirusiru ate okugamba nti kaakati Bobi Wine okutulaga nti ali mu struggle naffe asooka akole kino na kino already ekyo kyokka kye yakola gwe kyogamba osobola okubeera n'amaka ng'ag'omusajja ono n'ogamba mbu ofiirire bano Bannayuganda igwe ng'oyina omukyalo omuto bw'atyo oyina family eri stable oyina emmotoka zo oyina bizinesi yo ekyo wali okirabyewo abantu nga baagala okubeera mu bulamu obulungi abantu nga baagala okubeera ne family zaabwe omusajja oyo asiiba ku nnyonyi buli kaseera tagenda eyo kusiika binyumo naye wabula abantu abaavu tulina okwekyekinga era mmwe Bannayuganda omuntu yenna alina bw'aba alina omutima omunafunafu ayinza okulemwa n'agamba nti kambate kubanga gwe weewuunya gy'ojja amaanyi ng'osula eri mu ghetto osula eri mu kiwuunya osula eri ewantu enkoko gye ziteeka amagulu nga nedda toweewola mwewole n'ojjayo statement ega nti Bobi Wine tolina kyotugamba kugwe ne Bobi Wine ani atalina kyagamba munne gwe mu myaka 5 okuva kati oyina wosobola okutwala abaana bo ne bafuna ekyokulya amazima gali nti toyina naye ate ofunya akuyambako akulwanirako ng'olwedde abadde ayinamu n'akajja ate gwe omukuba omuteeke wansi naye nze sigenda kutwala ate sayidi eyo ngenda kumanya nti mu Uganda ate mulimu Abannayuganda bangi nnyo abaagala enkyukakyuka abaategeera omulamwa bino bye bintu bye tulina okuikurizinga as of now okulaba nga tugenda
tusigukulule omusajja mujjukire campaign yaffe gye tuliko ya kunoonya Kibalama n'abantu baffe ababulo 18 nabbanja tukubanja Kibalama ne government yo Banayuganda kati tulina okugenda mu extra effort kiki kyenjagala tukole now social media tugikozesezza platform zonna tuzikozesezza kakati tukoleyo kino wammanga bwoba oyina mwaka senteko bwoba oyina mu tiimu yo kyekiseera tutwale struggle eno ku ground wano tutya abasobola okubisa ebifaananyi by'Abaganda baffe abo abaabula tubikubise tutandika okubitimba buli mu katundu konna wootuuka as long as oyina obusobozi tugenda kutandika okutambula nga tutimba ebifaananyi oba tubitimbe nga bwe tukyogera ku social media ne ku ground bwe kibeera gwe bw'obanga oyina kakapitoko oyina mwaka sente kakatonotono oyina mu tiimu yo kati kola obuntu obwo osobola n'okukola obutonotoko tekyetaagisa kukola ganene osobola ogenda ne bakubira bufulaayi obwo nga butono nga bungi oba onaabusuula mu takisi oba onaabusuula mu paaka oba onaabusuula mu kyaki oba onaabusuula wa ekyo kye tulina okukola eyo nayo strategy eri awo gwe mu kapasite yo ekyo nakyo kiteeke mu nkola kubanga bano baba balooza ntuli just ku Facebook kwe tukirira kakati tugenda kuzibateera ewaka waabwe ba MP bazuukuke nga tutaddewo obufaananyi by'abaana baffe poliisi ezuukuke nga tubateereddewo ebifaananyi by'abaana baffe gye basula yonna tubanje abaana baffe bwe kiba kitegeeza nti Kibalama bagenda okuviirako Museveni okugenda ekyo nakyo tukiteeketeeke so mu kapasite zammwe ffe tulisobola kuwogera waliwo ayinamu akasente ng'asobola okukola strategy eyo walimu ayinamu abaana ng'asobola okukitandika naawe kwata eyo paati ekirala kyenjagala bannasitwago tutegeere kino njagala tukitegeere tulekeraawo mentality eno egamba ti Museveni tukulabula abalala bonna bazanyireko naye Kyagulanyi senta muto muzanyirako eyo strategy enjagala bategeeza Banayuganda bannange tugikyuseemu kino okubeera nti Museveni tukulabula bwoddamu n'okola masaka yonna gye wakola ennaku z'omwezi nga 18 oba ki kwolwo lwe tujja njagala buli kintu kyonna ekigenda mu maaso tukifuule subject nga kisobola okuvaamu revolution tulekeraawo okwerimitinga kubanga gwe tulwana naye si musiru gwe tulwana naye yakitegeera nti bw'okwata ku Bobi Wine essaawa zino eggwanga litabanguka kati omugezi bw'okwata Bobi Wine muvuge mangu nnyo speed mutwale wakakuba ebifaananyi ogende nti mubateeredde wano at least awo okimanyi bulungi nti waliwo population gy'ogenda okendeezaako ereme kusumbuwa Museveni yakitegeera nti Bannayuganda bakyamuka ate ne bazikira mangu kakati tulina okukyusaamu oba kiki tuyinza n'okutandikira kuwa boda nga owa poliisi amutomedde ne tutandikiraawo tumeekinge buli nsonga yonna mu Uganda wano ng'esobola okuvaako okugenda kwa Museveni tuleme kwerimitinga kuba kati Museveni yakitegeera newekanabeera kalulu 226 nga tukagenzeemu Museveni yakiteeka mu mutwe kwata Bobi Wine muteeke emagere your deployment wano ennaku 2-3 Bannayuganda bagenda bivaako now we should move away from that thinking ekirala ffe nga abaagala enkyukakyuka tulekeraawo okuwa gavumenti eno amawulire gaffe tutya singa baddamu katugeze bakutta omukulembeze waffe ffe omulimu gwaffe naye tuba tutegedde nti bamuyina we bamutadde tutegeddewo tukontinuwinga kumulanga nti taliiwo tuyina kumulanga nti taliiwo bo bennyini batuuyane naye bagambe nti bannange tuli ng'olwedde n'ekintu kyakoledde dda ekirala mentalite y'okukwata omukulembeze ne bamuteeka emagere ffenna abalina capacity abalina resources abasobola okukunga ate ffenna ne tuvuga nga tudda magere ekyo bakiyita bbula by'amagezi bbula lya byakkola tukitegedde nti omukulembeze waffe bamuterese wali ogwaffe guyina kubeera kuguseesezaamu eri ne tubawa negundi ne tubaga nti kakati tubawadde ennaku 2 nga muvudde mu makaage kubanga olwedde bamututerekedde wano kati ffe twefuulanga abatamanyi nti bamutadde wano bino ebyokuvuga ffenna ne tuyiika emagere olwedde tukitegedde nti pulezidenti ali magere tutandike okubeerako abagezigezi let us think outside the box
Kuba kati Museveni yatuteeka mu boxi ye bwati n'amanya ti abandivuze nga tugenda guseesaamu gye tuva fena tuvuga tugenda wuwe. Already president tumanya ali wuwe, tuyina kuguseesezaamu eri ne bamanya nti oyo nti oyo gwe bakutte si mmere kulya. Essaawa zino naawe kennyini andaba weetaaga okuba komanda mu komandi yo, naawe weewe strategy yo. Njagala okwebaza abaana aleero abagenze ne bakyalirako maama wa Franka Senteze. Mwebale nnyo bafutu soja kyemukoze, mwebale nnyo mwebalire ddala. Kyemanyi maama wa Franka abadde musanyufu okubalaba, namwe mwebale, eyo ye struggle yammwe. Ekirala ke kaseera oba kyekiseera buli muntu eyeegwanyiza ekifo kyonna kyonna, oba kya kansala oba kya meeya oba kyaki, sooka ogyeyo engatto kati kyekiseera oyambale. Tetumanyi bigenda kujja oba 2026 gyeri, kaakati kyekiseera bw'oba weegwanyiza. Buli mukulembeze yenna ayina okubeera ne competitor. Era mwe abaana muzambale mugende mu bitundu byabwe tukole mobilization etwala Museveni. Bano bakansala bonna mu balumbe, buli kansala kati mugende mumuteekeko omuntu. Kyekiseera nammwe abeegwanyiza ebifeebo mwambale mmwe, ate tubaagalamu activism. Ekyo kyokka kigenda kusitula bano abantu abeebase. Ate mukole nga temutulidde na byakalulu, wabula mwagala kubalaga nti kino kye mubadde muyina okukola. Kubanga tulina mentality y'abannabyabufuzi abamu abazimbye obuyumba muno nga bamanyi ogamba nti wano wange nakwatawo, wane Uganda tewali property ya muntu. Obukulembeze is a service. Savinga tambula genda, tewali kifo kikyo. Abaana mwambale. Bw'oba tosomanga koja y'empapula, genda osome, genda mu bitundu ebyo. Atakola gwe muteekeko tabo yingire mu bantu wansi eri, naye nga gwe omulimu gwo gwa activism, ajja kuwulira omuliro ogwaga nti mwana ono yandi kati naye kigenda muwa. Kubanga kati abakulembeze abamu bakupushinga bupushinzi, waliwo abatudde gye batudde baganze tebasobola kunyeenya. Tugenda banyeenya. Era bw'oba weegwanyiza obwa kansala, weegwanyiza obwa meeya, weegwanyiza obwa MP, jangu tudde mu activism. Simanyi oba muntegedde, era atantegedde togenda kuntegeera, ategedde ojja kitegeera. Awo nvuddewo. Kiki ekirala kye twetaaga? Kaadi za National Unity Platform ez'abantu abeesimbawo. Mbasabanga siragira bwe baba bakugaba kaadi za kibiina kya National Unity Platform eri ba politician, mbasaba tubazigabire ku national level, so si ku district level. Ensonga yino national level katugeze bazigabira ku kitebe wokka. Mbeegayiridde ne bweba Uganda nene nnyo, ne bweba Uganda nene nnyo, muzigabire wali ku kitebe. Mujja kufuna abantu abatuufu. Bwe munaga nti mugenda zigabira wali ku district oba ku bitundu ebisigadde, eri Museveni ku desperate gy'alina ayinza okugula district yonna. Tetwagala kuddamu kuwulira mboozi nti kaadi bazitunda. Kubanga ne Museveni naye atudde gyali abapulaningira. Bino bye tuwulira kaadi simanyi bazitunda, gundi yazitunda, ebyo ebiboozi ebyo bikoma 221. Gwatana bakutegeera kyengezaako kuvuga ojja kitegeera. Ebyo na byonna tweteekateeka, tuli mu lugendo lwa kugoba jjajja. Arrangement yeyina okukyukamu. Ekirala ffe Bannayuganda tulina okubeera abakulembeze. Ffe bennyini tulina okubeera abakulembeze. Era njagala okusaba buli muntu ajjayo feesi ye nga bwenkola, obeereko n'abantu at least 5, 6, 7 emabegawo.
Okuriyetinga kye bayita think tank eyiyo kyogenda okujja okuwa abantu bo abakukkiririzaamu kikulu nnyo. Abantu abajjayo tulina okubeera abakulembeze ffe bennyini ffe tulina okubeera abakulembeze kubanga tugenza okizuula nti bwe tunaalinda abakulembeze buli omu alina ebibye byatunuulidde. Mulimu abaagala Museveni okugwa mu 2026, mulimu abataagala Museveni kuvaako kubanga bwavaako batya nti bagenda basaba accountability. Tebali sure nti basobola okwacountingira ebyobugagga bye bayina. Naye gwayogera nagwe munnayuganda alina obulumi gw'oyagala Museveni kuvaako as yesterday. Kitegeeza nti naawe weeteekemu omulimu ogw'okubeera komanda mu ngeriyo. Weeteekemu omulimu gw'okubeera liida eyo gy'oli. Ekirala buleemu geemu eno egenda kutuzza nnyo emabega. Tuyige naffe okukwata awantu. Ekirala njagala tucreating kye bayita different groups but with the same agenda. You don't need okukwatagana nange okuggusa ensonga y'okugoba Museveni. Nkiddamu, we need different groups but with the same agenda. Oba gurupu yo ya Twitter ekwate eryo, gurupu yo ya bekalakasi ekwate eryo, gurupu yo ya kuwandika mabaluwa ekwate eryo, gurupu yo ya kutambula buli kumufu buli kumukoro mukwate eryo. Different groups but with the same agenda. Tetugenda kuba Museveni mu direction ye muto musobola. Bwogamba nti ogenda mukubira mu political wing awo mubi awo akulya kubanga ayina sente. Ate kyasinza okukola wane Uganda kwavuwaza abantu. Ekintu ekiri structured kiya Museveni ekyo kye yasoma. Kubanga abasobola okutegeera nti awo ani akulirawo nti LC5 owakisomo mumpitire kubanga eyo structure agimanyi. So we need febe nyini tuwekolemu structures ezaffe eziri invisible. Nti talina ngeri gy'asobola kuzigula ne bwakera ku makya n'agula zino ez'aba politician ezaffe zibeera invisible nga weeziri. So buli muntu beera mukulembeze. Tojja buzi wano n'okola baaka abantu bo yadde 2-3 abakulye emabega. Wemusobola okutuula ne muganda kakati tugenda kola ki nti weekend eno tugenda kola ki, tugenda fulumya bufulaaya bwaffe 5 bugenda kusuulibwawa, tibugenda kusuulibwa mu kibuga. Tuyina wa boda waffe, tuyina omwana waffe bantu 5 bakeere ku makya nga mulimu ebifaananyi by'abaana baffe baawamba mu kibuga mu taxi muwa eyo nga yammwe mukola ogwo. Mukitegedde? Ekirala, we need engagements from the leaders, most especially abali ku ground okwengaginga n'abantu abatali Uganda using social media. Omanyi lwaki tukyetaaga? We need it for proper directions, for proper preparations. Omuntu amanye kiki kye tuzaako. Don't undermine the power of diaspora. Don't undermine the power of social media. Kubanga buli lwe mujja ne mu addressinga social media eno abantu batandika abantu bamanya nti yes twakoze kino kye tugenda okuvuga. Naye bwe mubaleka ne mba wa gap omulaba abakozesa nti abantu ennaku zino bali board. Oli blogger ajja kujja nga talina byakota nga awulira ali board ajja abateekemu awo ekibozibozi. Mwenna muwuguke. Naye singa tufuna abantu okuva wali ku kitebe ne muga nti bannange tugenda kwogerako n'abantu bafa bali ku mutimbagano. Once in a while. Don't become too busy. Don't become too busy. Because buli section yojetaaga. Don't become too busy oganti ya andi busy nyo. Talk to them. Bwoba oli busy sindika omuntu. You need somebody okuva ali mu office okujjanga okubriefinga abantu naddala abatali waka. Abakozesa emitimbagano. Omwana agenda okujja okukuba ensonga nga tuganti kati tukuba nsonga eno nga bwora bwe tulemedde ku nsonga ya Kibalama. Bwogenda ku TikTok bawumalu kiseka bakuba, bwogenda ku Facebook naffe tukuttemu, ku ground abaka bakuttemu. Kati namwe abazadde bananyini kubulako baana bano namwe mukikwatemu, ababoda mukikwatemu, mikwano mukikwatemu, basire queen mukikwatemu. Bwe tutyo. That is how we are going to win.
Ekirala tuyina okucreatinga activities from Monday to Monday. We need activities ezicheckinga population yaffe, ezicheckinga society yaffe, okugikipinga nga erimu high gear. Banayuganda be bantu abeerabira amangu. Banayuganda balinga baana bato, bulina kwolina okumuliisa, bulina kwolina okumunywesa. The moment omulekera gap ne bwe ba second emu bweti asobola okuuguka. Example yange gyentera okubagamba ekikulaga nti Munayuganda tali serious kye kino wammanga kankuwe example nyangu ennyo. Banayuganda baali bakyawe erinnya lye bayita muhoozi ng'okwogera obwogezi ekigambo gye n'omuhoozi ku busungu bwe twali tuyina nga ne bw'okiwulira buwulizi wenyinyala. Mukulu Museveni bw'amanya nti temumwagala naga nti nedda Banayuganda mbamanyi. First time babeera bakambwe nnyo. Second time ababadde ekikumi nga tebaagala muhoozi ne batandika omumanyira ku kikumi sigambye nti kumwagala okumuteeka mu matu ab'ekikumi ne kusala ne basigala katugeze 95%. Naga nti okyekinzeyo nti ye n'amuleeta omulundi omulala kati n'afuuka nnomo n'atuuka n'okumureducinga n'ayingira mu stage zammwe eza piki. Tikati lero otula ne piki yo wano ng'otudde ne mutabani wa muhoozi wano wa boda boda alinako n'ogupande go gwa muhoozi. Olwo bayingira kati mutandika okukifuula nnomo. Museveni akimanyi ti Bannayuganda obusungu bwabwe tebabutereka nnyo nti osanga ne Munnayuganda ng'alinnye ogupiki oguliko ogufaananyi gwa muhoozi. Nti kati essaawa zino abasajja bamaze okukaddiwa Museveni akalakasa eggwanga lino ayina region gy'akozeeko obukumpanya naye ekisinga okwewuunyisa nti ku bukumpanya obwo ne ku mulembe guno mutabani wa Museveni akyasobola okusindika mbusimanyi ba delegate ne bagenda eri institution emu waneeno we batulugunyiza abantu ne bagamba ne batandika ofulumya statement zino ffe wano tukkiriza buli omu. Fe wano twagala buli omu. Olwo batandise okuyingira. Abadde alire ebweru ali munda ayingira nti luliko mbadde musambire ebbali ajja olunaavaawo munnaye ng'afuna n'emirandira. Ako nako nkabalekedde mukalowoozeeko. Ekirala National Unity Platform omulimu gwe tukola guno naddala abali ku media gwa bwannakyewa. Njagala okusaba omuntu yenna ayina capacity. Mukimanyi bulungi wane Uganda tetulina media yaffe. Mukimanyi bulungi wane Uganda tetulina media yaffe. We need to create a media. Vaku zino zi Ghetto TV chichi twetaaga actually ne radio yaffe. We need our own media. Our own medias semu sibiri. Twetaaga abantu abadowooza. Twetaaga abathinka. Twetaaga omwana nga mwina ekirungi twafunye ekitebe. Ekitebe twetaagamu abantu abasoma IT. Abantu abasoma innovation and creativity. Twetaaga abathinka, not politicians bano. Tubetaaga aba politicians, but right now twetaaga abathinka. Kirero kiki ekiriwo? Can we organize activities without Bobi Wine in saturation? Because bw'otunuulira engeri gye tubadde tutambula Kyagulanyi Center mbwe atabeera mu ggwanga oyinza okulooza nti tuliiwo. Now we have to ekyo tukijjemu. Kyenda kugambye nti buli muntu tutandika okuddayo ku basics zaffe. Nti nga bw'olaba olunaku olwaleero nsanyuse nnyo okulaba nga tiimu y'abavubuka bafuutu soja beekozeemu omulimu ne babaako activity gye bagenza okukola mu maka g'omugenzi Frank Senteza. Obyo ebintu ntu bwe bityo tubyetaaga. It keeps us going. Ekirala tubeere ne mentality etandika ekintu ne tukiggusa. Bwe mbabuuza essaawa zino nti kunga yakoma watoyinza kumpa answer. Yasigala mu bigambo. Naye nga kunga yali project, yali activity eyali ekutte Uganda eno both mu bigambo ne mu bikolwa.
ennaku zino yasigala busigazi mu bigambo. What happened to Kunga? Tukomyewo momentum eri gye njogerako. Tubeere ne mindset yetandika ekintu ne tukigusa. Tuleme kuchamuka nnyo ate tutuuke wakati tusale omuliro. Let us start something tukimalirize. Because fe tuliko amaanyi, fe tuliko abantu. Naye njagala kubulira nti Munnayuganda ye muntu akeera ku makya n'akoowa. Olwaleero batukubira engalo kino mukijje kunze. Bwe tunaafeiringa mu time yaffe okulaba nga tukola kye tulina okukola, abantu bagenda tukyawa. Ate ffe temulaba nti bakyawa abali abasigadde, ffe bagenda tukyawa na bubi nnyo. Take it from me. If we fail to do what we are supposed to do, tolaba nti bakyawa bali bonna ffe bagenda kutukyawa bubi nnyo. Ekirala kino njagala nkibagambe mwennanga nange neegamba. Tuyige okukozesa kye bayita ebiro. Seasons. Tufunye activities, tufunye ebiro bingi, tufunye ebintu bingi bye tusobola okukozesa. Ne tubireka ne bigenda. Tukozese season yaffe. Tukozese ebiro byaffe nga tukyayina time. Because ebiseera ebisinga ebiro bijja ne bigenda. Seasons come and go. Ate kiba kizibu nnyo okukomawo. Buli kintu tubeeko kye tukiyigamu. Gwe wenna wene yeteekateekera akalulu, njagala oyigire ku kalulu ka 221. Gwe wenna asuubira Museveni nti asobola okeera ku makya. N'awaayo obukulembeze olw'okuba tutunudde bulungi ne twogera bulungi, oli mu kuloota, you are sleeping. Wake up, ojja kufuka ku buliri. Gwe wenna alowooza nti byabakama n'obyabakama bwe asobola okeera ku makya, yadde tulina omuntu waffe gwe tuwagira mbu ne tugenda ne tulonda n'amulangirira. You are dreaming. Gwe wenna alowooza nti ogenda kuddukira mu kooti nga bamaze okutubba. You are dreaming. What next? Change the topic, change the discussion. Abantu tubagenda nti kakati ensonga mwagitegedde nti ye eno gye tulaga mu 226 bwe tutuukayo ekyo tukikozanga kyakwekwasa. And by the way, let us be open. Abantu bamanye ebiseera ebisinga tugenda ne twefuula mbu tulina bye tuterese bye tukwese. At the end of the day ne bita producing results. Kubanga society enzibu nnyo. Society tulina okwejjako emigugu egimu. Abantu atise ekintu kibaleme bulemi, baleme kwekwasa. Abantu tutandika bagamba amazima nti Bannayuganda bannange mbabuulire. Akalulu kokako kano tekamala. Bw'obanga toli willing tulina okuteekawo embeera. We should come out and protest kubanga kiri mateeka. Tulina okuteekawo embeera kubanga kiri mateeka. Omuntu agende ne bw'aba alemeddwa tujja kuba tu reducinze ne burden ene y'abantu okutubuuza. Musimanyi baatugamba, simanyi tubironde, tubitulekere. Bino si bya kutulekera. Kino kyansiyo. Nsiyo. Nammwe abantu abaali balwanyeeko entalo. Abamu mwadduka ne mugenda e Bulaaya. Mwagala kutugamba nti mmwe temumanyi ngeri gye sobola kujjako gye sobola kukyusa bukulembeze. Tubayita mutwegatteko buli muntu leeta ky'osobola. Mwe abamu muli babazi ba ntalo. Abamu muli babazi ba gavumenti. Abamu mulina obwongo musobola okutuula ku kompyuta ne mubaako kye mukola. Muleke kutuula butuuze okuga nti ebyo tebitukwatako. Lino eggwanga lyammwe. Abamu mulina ne experience etusinga. Abamu muli bagezi n'okutusinga. Abamu kumwe mukola mu organizations ez'amaanyi nga musobola okubaako ebbaluwa gye muwandiika n'ebaako engeri gyesobola okutuyamba. Abamu mukola mu zi embassies ez'amaanyi nga mulina ebbaluwa ze musobola okuwandiika. Kubanga nze nkimanyi bulungi nti kurimu yeri e Bulaaya. Abantu abasinga abayina amaanyi abali babaddeko mu gavumenti zino ezaagwa mwekwese e Bulaaya. Lwaki temutuyambako buli omu n'aleeta kyasobola? Kale ne oba owulira ng'obadde toyagala Kyagulanyi, kale gwe kikole ku lw'ensi yo. Kuba waliwo abantu ng'akuba bukubi simu n'abaako kyakola. Temwetuulako bannange. Luno lwoya lwa mu nnyindo. Luno lwoya lwa mu nnyindo bannange. Temutunulira Kyagulanyi ng'omuntu, mutunulire eggwanga lino after 20 years nga tuvuddewo.
totunulira Bobi Wine tunulira emyaka 10 23 okuva kati gwe bobanga oli ku kyeyo mazeeko emyaka 5 oyishuwa nti abaana bo basobola okubeerawo ng'ofudde. Zino ensi ze tugenda ne tucekaliramu si nsi zaffe. Abasajja bakeera ku makya omuzungu akyukanga kalimi ka ssaawa leero akuwadde obutuuze asobola okukeera ku makya and he or she revokes obutuuze bwo. Mwana ng'olina okudda ekyaddondo wano. So muleme kutuula eyo kulowooza nti anze Bobi Wine simuwagira naye ng'olina amagezi agasobola otuyamba. Kale kikole mu bubba. Kikole mu bubba gamba nti simwagala naye nze nnawe nsobola okukwata. Buli muntu abeeko kyakwata bw'oba wasoma IT. Tosobola kutuyuyiza kisajja kino mu IT. Bw'oba wasoma kubala ntalo tosobola kutubalira kisajja kino. Ate ono Liliana aba mpereza friend request gwe MPC na diru yo naawe. Liliana aba simanyi ko nale baba. Ompereza request ndi kyaliwo. Bane muve mu muzannyo. Abasajja abaagirwana ne Museveni muli Bulaaya mutudde. Muyina amagezi, muyina connection, muyina amaanyi. Abamu ku Bannayuganda Katonda yabawa ne mutuuka mu bantu nga musobola okwogera statement ne mubaako kye mukyusa. Abamu muyingira mu Commonwealth, abamu muri mu United Nations. Muswaleeko. Tuyambe bannange tulwane. Lino eggwanga lyaffe, eggwanga liggwawo. Uganda erina golodi. Ne tubanga tuyina n'abantu abasula enjala. Nga tuyina golodi. Nga tutudde ku byabugagga naye nga tuyina abantu mu Uganda abalya wanu mirwedde. Nga tuyina Bannayuganda balivinga biro $1. Part of Africa. Nga tuyina ettaka egimu naye nga naffe tugenda ebuwalabu ne tusaba entende. Nti essaawa zino mukulu Museveni mu myaka 5 kyatufugidde. Yagenze ebuwalabu yeegayiye bamuwa obuyambi. Naye nga Uganda yawaako obuyambi ensi eyo. Kyannaku nnyo kya buswavu nti ensi nga Uganda katusigadde kusabiriza. N'otunuulira ssente zaffe teziina value. Okwata essente z'e Uganda n'otuuka ku booda y'e Sudan, n'otuuka ku booda y'e Busia, abantu ne bakusekerera. N'otuuka e Sudan ne bakusekerera. N'otuuka e Tanzania ne bakusekerera. Ffe kiki kye tuyina? Bino tobikola mbwe saagala ojje kulwana ngoga nti anze Bobi Wine. It is not all about Bobi Wine. Lino eggwanga njagala otunye Uganda beyond you. Njagala otunye Uganda beyond nga gwokaddiyo oli mu katebe wali. Njagala otunye Uganda nga gwokedde ku makya Katonda n'akuyita. Uganda gy'oyagala yeeriwa. Tubeera tutya mu nsi? Ugandans tubeera tutya mu nsi nga ffe tukola amasanyazi naye nga amazima tetusobola kugoota. We are the manufacturers of electricity. Naye unity y'amasanyazi mu Uganda eri ku nusu 10. Eri ku nusu 10,890 kyokka abantu be tugasappulayingako baganda baffe abava wali e Rwanda baganywera ku nusu 600. Nusu 5. Naye ffe tusasula omusolo gw'abo abantu kweri eye ba business ki okwo kuba kwagala bannansi. Bannansi abandi badde bawota amasanyazi ku bbeeyi eya wansi. Waliwo ebintu ebimu ebiragira ddala nti bano abasajja tebaagalangako Uganda. Kati baakutte ddiiru y'amafuta petro kubanga abaddengawo bambi Abannayuganda abadde abayina capacity sobola okuteekawo petrol station. Kati Museveni ayagala kujeddiza kubanga tebaagalira ddala kulaba Munnayuganda ayinawo kasente. Wano mu Uganda tubadde n'abagagga nga basobola okuteekawo petrol stations. Nabo ne beeyiya ne bawa abantu emirimu. Kati gavumenti ekiyingiddemu olw'okuba ono mukulu Museveni ne mukwano gwe Ruto. Kuba Ruto yedanyi n'ezo gundi ze mulaba petrol station eziri mu kumeruka. Ezo zitabeke ezo. Those are not Ugandan gundi. Ezo zigundi z'abana abana Kenya. Sente zaffe amafuta gaffe ziri mu kudda wa Ruto na mukulu Museveni. Kati abantu bonna abadde balinawo capacity ezimbye petrol station mugenda kuva mu katale. Bino bye tubagamba. Ezo zitabeke sizammwe. Zino kampani za Kenya ziri under Ruto. Bana abasajja batunyunyunta mu bunyunyusi. Golodi ali Busia. Naye tunulira abantu bebusia bafaanana. Golodi ali Mubende. Naye tunulira abantu be Mubende bafaanana. Golodi ali Karamoja. Tunulira abantu be Karamoja bafaanana. Gwe batunulire. Kweri omukulembeze ayagala abantu ekyo kyalina bayisaamu. Omukulembeze omulungi ateekateekera eggwanga ne bwali baavuddewo. Examples tuziina. Magufuli yafugira ekisanja kimu.
yaleka Tanzania nga at least ne mukufa yafiira Tanzania ne wano buli muntu buli mukungu afiira bweru nze nabagamba government ya Museveni siganye waliwo kye bayita okubeera dictator ne dictator akolera abantu dictator ng'oli dictator naye ng'osobola okukolera abantu nze sikuinaako buzibu tetusobola kugoba corruption kubanga obulwadde Museveni is the master of corruption yeye taata naye kyandibadde kirungi ne muba corrupt naye nga mulina ebintu ebiri tangible gwe mbuulira y'essomero ly'omanyi mu mulembe gwa Museveni ne mukyala we erisoundinga mu mirembe gy'abaamiini bo tebaani ng'oyogera bwogezi nti nabisuusa na miryango na magunga butiki na bumali mbaleesesi naye kati okyabyogera tunuulira Makerere nga tena bakuwonooneka nga tena kugwa mu mikono gy'abaana abajambula Makerere yayinanga abaana ng'abantu ba-applying okuva e London okuva e US okuva e Germany okuva e Sweden na applying okujja okusomera e Makerere aba-Ethiopia abo aba-Eritrea abo bavanga ewaabwe nga specifically baze kusomera Makerere essaawa zino Makerere eringa nga secondary school kati mbuuza Makerere yeeyongerako obedde mabega mwenga mukuba bukubi ngalo muzeeyi tova ku main Banayuganda ani yabazaala Banayuganda bazadde bamwe bakola cross breed oba intermarriage eno yabonoona nze sirabangako mulembe gutabeera serious ne gutunulire n'ugamba Omunayuganda nti tetwandibadde tetubonaabona golodi yekka gwe tuyina ne tubanga tuyina gavumenti etegeera nga temutunda ku black market toyinza kuddayo kulaba Munayuganda mbwe agenda kunoonya kyeyo actually ekyeyo tukikolera Uganda ni golodi waffe bamutunda ku black market nenga tuyina golodi Katonda yamutuwa yensonga lwaki batuyita Pearl of Africa kula lya Africa naye tunulira abantu abali ebusiya abatudde ku golodi batunulire tunulira abantu bananyini mubende essaawa zino tebakyalina bwogerero naye nga basimayo golodi mwe Banayuganda abantu babuliye munadda mu bibozi mbusimanyi omukungu ayogedde simanyi mukakkane simanyi bannange bugubugu simuliro bannange erere aboogera bwe batyo beebase babeera munyonyo babeera kororo bayina abaana bawe boogerera mu nnyindo tebamanyi nnaku tebamanyi na kumanya nti kilo ya sukaali eri munusu kakaaga kumita tebamanyi na kumanya nti emmere y'omunaku akawunga kali munusu 15 kakaaga kati olwaleero bagobya abantu wali eri mu kibuga kati ekawoko njagala ombuli olabyeyo omukungu ayina kyayogera nti oba kale bannange yadde babagobye naye ffe ng'abakungu tubawaddeyo obusawo bwa kasooli buubuno awo tebaliiwo kubanga tebafunawo so mwe abantu ba bulijjo bwe munaaba mwagala okufuna ekyukakyuka nga nange mwendi tulina kugwa ddalu bwe munadda mu kubeera simanyi simple mwewombese ng'abagenda okulinda Yesu ng'akomawo mujja kumulinda paka buli gavumenti ejja okujja mwe mujja kugirengerangako bulengezi nga mugikubira bukubizi engalo tweyongera okubanja abantu baffe tweyongera okubeera focused tweyongera okubanja abantu baffe tweyongera okubanja abantu baffe abakulembeze baffe njagala okubeebaza naye njagala basaba y'akantu kamu ne ku komiti muziveeko temuzituulako kubanga gavumenti eno gye mugezaako okucekinga oba gye mugezaako okutuula komiti mugiwa amagezi yeetuyamba ki nze nayiga ekintu kimu sisobola keera kumakya nempa Museveni magezi butya bwasobola okubeerawo paka nenkya omulimu gwange omukulu Museveni agwatya kyobola nze ebiseera ebisinga ngenda nebuuza n'osanga abantu agamba nti bali mu opposition naye nga bwe bali mu kuwa Museveni amagezi wasobola okwewola ssente ne bafuna information nti Museveni alina wagenda okwewola ssente ne bagaana okujja okugita abaana bagende ati bateekewo embeera kyobola nti tulina omulimu munene nnyo okucekinga political parties zino like seriously tulina omulimu nga ffe abantu ba wansi ffe bafuutu soja ba people power tulina omulimu munene kubanga bwe tutagukola political parties zajjulamu namujinga buli political party kebe yaffe yennyini namujinga
na mujinga era omulaba mwali political parties izi ebiseera ebisinga zitandikira ku mulamwa naye bwe zifuna abantu abatazichekinga nazo zigwa zeudisa zetamiza zekola obusolosolo akasembayo nega atakuba na Uganda okubajjukiza nti tuina second tour era je tulinze era jaffe tugirindiride ngambaga era wano wengendo okusabira abakulembeza abatupulaningira eyo mu department ye planning tubegayiridde tutudda akamara twagala kudda mu bantu kati twagala kudda mu bantu twali twasitula emmeme y'abanna Uganda mu country tour je twasooka ngera abantu bakeera ku machanga bebasi buli omunga amanyi timetable bwegenda okutambula ataawo twalabanga mu 7 atyawo nnyo omanyize nabagamba mu 7 tati bino betwambala amakoti ne tuzimba mbutugenze kola luzungu kiri eri kye twali tutandise kye kyatiisa mu 7 n'atandika n'otuga nti ADF weeri ate president yatugamba buli lwolaba government ngegezaako kuba kye mukola kye muyina okukola njagala okusaba n'obwewombeefu nga siragira abakulembeze abatutwala mutuddize second shift mutuddize second country tour tujeetaaga kubanga yali etandise nga bannayuganda balina timetable ku mutwe nga abavubuka buli munnayuganda kati amanye ekigenda mu maaso nga n'ebivulu abantu bakyabipromotinga nga n'abantu beerabira n'okwerabira nti waliwo yategese show bwe twazikizaamu bwe tutira bakye tuliko kati gundi ajja tufunye n'omukisa abantu batalina nakuweewa budde kutumanyira kubanga activities zaffe ebiseera ebisinga zivumbeera. We need activities to keep us pushing. Ekirala momentum eri mu diaspora eri ku social media, it is high time tujikwate. Njagala okwebaza bannayuganda abali wano ku ground nti tukolera mu mbeera oba mukolera mu mbeera ey'obugubi. Naye njagala bakakasa nti bwe tuba twagala okufuna obuyinza teri mbeera gye tugenda kukolera mu yakuseeyeeya. Teriyo. Ekyo nkibabuulira teriyo. Tuina president yagamba nti ayina enjogera gyagamba nti bonaabona leero ekyo oliyenga mugagga. Abantu abali ku ground wano tuina okukola ennyo okureflecting ekiri ku social media n'ekiri mu diaspora, kubanga tukirize tugaane social media ezanye party, diaspora ezanye party. Ground yeno tuina okusooka ne tubuuza kizibu ki bwe kiba kyetaaga kupulaningira region ku region tupulaninge akalala akalowoozo kenjagala okuleeta abakulembeze oba ekibiina kyange ekya National Unity Platform kyekiseera tutandika okutalaaga press conference ezimu tuzikolere mu regions endala gye twateeka offices zaffe, kisobozesa abantu abali mu region eyo okufiiringa kye bayita self entitlement ti nabo mu kintu mwebali. Ekyo nakyo mu kinoting twagala tukoleko ka press conference nga tuli mbaale ku kitebe, tukoleko press conference nga tuli mbarara nga tuli Hoima, tugendeko ku office yaffe eyo mu Northern Uganda. Ekirala tukyalina okupenetrating Northern region eyo Northern eyo ne fa how bakita bwe batyo mu luzungu somehow fa wali mu Western Uganda katonoko. Ebyo bibadde ebirowoozo byange n'ebyabana Uganda benkiikirira abalina endowooza ng'eyange temunyiiga. Ebyo nabyo nambyogera kubanga nze njagala change eyaddala. Nze sibeerangako wano kubeera mu opposition, bino byempulira aba opposition yabamu busimanyi obuzibu tuli batono kakati tugende tulonde mu 2026 akasanke kakulemye nti bakuwe mnganga. Temwetaaga kubeera bangi, mwetaaga bantu bali dedicated ng'ekintu basobola okiremerako. You don't need to be many. Eyo mentality ya usimanyi we need to be many egenda kutumenya buli kaseera tujja gikozesanga nga excuse
We need organized abantu abali willing okuteekawo embeera kubala politics calculator is not all about even numbers is kubala oyitawo oyina wekutte oyina somewhere wekutte it is calculation gwobadde okimanyi nti essaawa zino ffe tusinga okuba ne support naye bw'oyita ba player batono. We have the support across the whole world. Mu Uganda tuyina ba supporter bangi nnyo tetusobola na bamalawo naye bw'oyita abazannyi batono. Awo tuyina okukola okubaako kye tukyusaawo. We have support. Mu luzungu ky'oyita bafaani across the whole country, but we have few players. Ba players ate tetumanyi gye tubajja. Ba players babajja wa mu bifo bino wammanga. Mu butale mu myala abaana basula ku street yabo mu ghettos eyo gye bajja ba player. Teri muntu okujjako nga batono nnyo. Teri diplomati mwambala bukooti mwambala busuuti akyusa government. Eyo byakoma ku mirembe gy'aba Martin Luther King eyo. Ensi yonna ekyusibwa abavubuka abatalina kye bafiirwa akugamba boyi nva mu maaso. Eyo ye kiriki gye tulina okutaapingamu. Naye bw'oba olinze bamukuba butaayi ba esewooma baninayo pulado yange ya milioni 3 babannaye tulina okulwana ennyoni n'okudda ku komiti basimanyi gundi munkubira ekitiibwa basimanyi kanka batemme tujja kulinda paka Yesu Kristo lwalidda nkabaddiremu tujja kulinda paka Yesu Kristo lwalidda nkubuulidde gye tusobola okujja ba player twempowaringa abantu b'obutale twempowaringa aba boda twempowaringa bano bajuwakali twempowaringa abaana ba ghetto tubaga nti mmwe bakyali mmwe musinga obungi tubabuulire real facts tubaga nti ne bwebeera ghetto we can make it a better place. Examples weziri Kyagulanyi Center mu came from the ghettos. Tusobola okumakinga ghetto a better place to be. We are not fighting to run away from the ghetto, but we are fighting to improve the ghetto. Tusobola okubeera mu ghetto naye nga mwana amasanyazi gatutuukako mu law. Tusobola okubeera mu ghetto naye nga mwana ne bwokedde okaluma. Ogenda kaluma kyali wange poliisi nga tesobola kusiba byambwa. Talenti zonna mwana ziva mu ghetto. Buli kyaka bikiri mu ghetto. Lwaki ghetto tefuna kyayo? Ate namwe baboya abakaluma muve mu kaluma obulumi n'okubeera awo musimanyi boy kye kiseera mukyuse boy into reality because mwe Museveni basinga okutya. Museveni tatya abantu bambadde makooti. Museveni tatya abantu boogera luzungu. Ne bwojja n'oyogera oluzungu ne lukunkumuka bwe ruti talina buddebu. Yensonga lwaki ye bwe yali agenda mu nsiko yasooka kunoonya bootafiire yonna gye yabajja Katonda yamanyi. Kuba yamanya nti abo bajja kukola. Kyobona nti mu biseera by'okwekalakasa yagenda n'alonda agatujjuge mugajjukira agatukubanga amasasi gagunizi kubanga akimanyi ng'osuubira diplomati okubeeraawo. Kakati abaana ba ghetto mbagamba we mbaje mulinga mundaba buli kyakabi mwana mmwe mukiina bano bagayi bamusiba butayi be musinga okutya mwana bonna bali kumanyiga mmwe. Olaba mwatuka n'okuleeta mukulu Museveni naye n'atandika ga nti ye ghetto president. Kitegeeza nti abatya. Kati muyina okwezuula mwana. Njagala bategeeza mwe bagayi mwe abali obubi. Teri muntu ali wano Uganda ng'ali listed agenda kulwanirira mwana. Kubanga kyali wange gwomanyi gwe toyina na panado. Poliisi bwejja gwo bwegenda okuyoola. Gwogenda okufiira emulago mwana. Gwe gayi gwo wa boda gwogenda okufiira emulago. Bano bagayi ne bwafuna ofunyi mutwe headache bamutwala Nairobi bamutwala Germany bamutwala Sweden. Esente ze twakozesa okugenda okujjayo Jacob Olanya zazisobola okuzimba amalwaliro nga 3 wane Uganda. Nga naawe omwana wa ghetto gy'osobola okulwalira gy'osobola okutwala maama wo gy'osobola okutwala dogo gy'osobola okutwala mukyala wo n'azaalira abayaye baagalya ombagulya abazirya. Esente zaziika governor wa Bank of Uganda sente ze baamukozesa okumuziika. Esente zaziika eri tumwine liiso moja
omanyi sente ezo kye zisobola okukola mwe abantu ba bulijjo mu mugendo okuleeta enkyukakyuka kino nkibagamba mwe abaana ba ghetto mwe abavuzi ba boda boda mwe baneekolera jange mwe bamaama abali mu butale mwe abalimi mwe abavubuka mwe ba student abali mu institutions njagala omanye nti bwova ku university tebakulimba nti Uganda waliwo emirimu bwomala university ogenda ali ku Ministry of Internal Affairs nawe ofune passport odduke nenga lwaki odduka eyo age bracket yeyina okusigala wano mu Uganda tutereeze ensi yaffe kubanga bagamba enviiri enzirugavu ze zikolerera enviiri enjeru Museveni yamanya chovola banti kati batuteekamu ne mentality nti be balina zi companies batuuka n'okuga nti tubatwalira bwerere gworoza bakwagala nnyo naye nedda bali mu kufulumya the most important labor eyandibadde zimbe eggwanga ekirala babafulumya bateekewa abaabwe ogenda okudda oluvannyuma lw'emyaka 2 nga neewammwe tokyategeerawo olaba kye bali mu kukola kati Uganda bagenda bagifunza mpola mpola tolowooza nti okubakkiriza okubaga nti mugendera bwerembo baagala nnyo nedda ekirala Museveni akendezaako abavubuka muleme kumufuukira buzibu aleeta ababe bwe munaagenda okuddira bwe muti nga temulina wakwogerera ye plan extinction mu magezi akimanyi nti omugenda 10 at least 10 oba 2 oba 3 bajja kufiirayo mwabawone ajja kuba abawonye kuba already alina pressure y'abaana abali e Uganda bamuli bubi be yali alooza nti bagenda kutamira buli kaseera bagenda kunywa omwe kati baguvaako abasinga babeera kuno kwogera byabufuzi so njagala mwebeerere mu mwana bino ebyo tetubyogera mutuyino naye tubabuulira mazima mulo akuba nti obuzibu Banayuganda naddala abavuuka temwagala mazima mwagala nnyo ebintu by'okubajjubisa simanyi erererere ndooza mulaba abayimbi bammwe bo bali mu kubakola mu ssente wano lutalo yabadde yakamala okulonkinga era abazzeemu January ez'abasiru mutwale bo baliwo bakola mu ssente regardless oba wasuze bubi oba tewalidde oba gavumenti yakugobye oba akugobye kuta ye ataddeyo lonki endala. These people, entertainment industry, they are the most selfish people between ano mu ggwanga. Bote bafaayo ate ekisinga okunuma nti mmwe abakazi ababeera mu butale abakazi abagaba emmere abatunda emmere abatunda akaboozi abakola biki abakola juwakali mwe mugendayo ne poliisi bwe beekukutte obanga ekunyiga teboogera mwe ababoda boda mwe musinga okuvuga drive z'abo abayimbi mirundi emeka gyolaba omuyimbi ng'ayogera ku boda boda zammwe ze bakwatira ku masiku gundi ne bateeka ku poliisi namwe ne muleege engalabi buli kaseera oyo ye muyimbi waffe genda ku poliisi za wano Uganda Kampala olabe boda boda z'abakyali bammwe bwe ziri ku gundi bwe zifiireeyo kyokka nga bagitwala ng'ebadde ku looni n'ekulema ne bagenda mu kyalo ne batwala ettaka lyo abo baboogererako ddi asuddeyo lonki endala agenda asolooza ez'abasiru bw'anaava awo alinnye agenda asolooza ez'abagwagwa e London munnaye Museveni aloga ab'e Uganda n'aloga n'ab'e London n'aloga n'ab'e Bulaaya ne basolooza ez'abasiru eno abatali exposed ne basolooza n'ez'abo abali exposed muyina emitwe katubakubireko engalo oluvanga muga nti Banayuganda bali ku ground tebalina magezi mwe musiba mu bbaala musiba mu kunywa mwenge abasiriwaza bali be bajja ne babasiriwaza kati who is fooling who mwenna muliba mawube you just need to check yourselves ekiri e Uganda kyatuuka n'ewammwe gye muli bwe babayita nti tugende tutamiire abayimbi bajja mujjula bwe muti ku Royal Regency naye bakuyite nti kwata ekipande tugende twekalakaasi awo toliiwo ekirungi tuli mu Uganda linda maama bajja kukubira esimu nti yalwadde kansa wane Uganda wano bajja kukubira nti maama bamukubye akatayimbwa wane ekyaddondo wano amasasi ganyookanga biyenje ennaku zino ate mmwe naddala abazimbako mu bagagga ennaku zino nti bababba misana wano tujja kusisinkana eno Uganda bagiyita mpaawo atali kaaba mujja kaaba ate munaakaabira tunaaba tuli bize nga tuli ku birala nnyo tetwagala kumanya abayimbi abammwe abategeka losho bulisho bo bayimirirako ddi nammwe ddi muwoza mwejjako stress kale katubalinde mwejjeko stress munnange ate oba mmwe mwejjako stress mwejjeko stress muli batuufu okwejjako stress
Muli batuufu okwejjako stress munnange. Muli batuufu nnyo okwejjako stress. Naye eno bali mu kubba ttaka bagenda. Eno bali mu kubba ttaka bagenda. Sigenda kwogera bingi. Njogeddeko ebitono byensobedde. Mukama abankuumire. Mukama abampeera omukisa. Tujja kusisinkana olunaku olulala. Okay. Ensonga zezo. Muziwulidde obuvunaanyizibwa bwange naawe. Gwe Munnayuganda wenna gy'oli kikakatako okakatibwako okulaba nga tutereeza ensi yaffe, okulaba nga tutereeza Uganda yaffe, okulaba nga tutereeza eggwanga lino. Ffe tulina okugamba nti ekimala kimala. Ate teri muntu mulala agenda kujja atulwanire, wabula ffe tulina okwerwanira, ffe tulina okukola buli ekisaanidde okukolebwa tusobole okununula ensi eno. Bwe tuteeveemu, bwe tuteekembe, bwe tutaalwane, bwe tutaayimuke, ne twekalakaasa, ne tumenka, ne tubijjagala, ne tweyiwa ku nguudo, agannyabo ensi yaffe ejja tugendako, Uganda eno ejja tubulako, tusigale kwogerangako njogere naffe ffennyini tugobwe wano. Ne tubadde tukoze bye tubadde tulina, oba olinayo akataka, oba olinayo obuyumba bwo, oba olinayo bu apartment bwo, oba olinayo bukampuni bwo, byonna bijja kubbwa, byonna bijja kusaanawo biggwewo nga bangi abatandise amakampani wano e Uganda. General Museveni agoonoonye, agabbye n'agasaanyaawo, nabo bennyini bamaliriza ng'eggwanga balidduseemu, ate nga bagenze eyo mu mawanga g'ebweru okulaba nga bataasa embeera. Naye nga lwaki kujjako musajja oyo osobole okutereeza ensi eno, osobole okutereeza eggwanga lyaffe, osobole okutereeza Uganda eno, kyekijja okutuyamba kyokka, tewaliyo kirala. Kale, mbaagala nnyo mwenna gye muli. Omukama Katonda nsaba bankuumire, tujja kuba tuddamu tugambe ebigambo. Banayuganda Mweraba.